ezizanye eggwanga lyaffe mabega. Era president bw'avaayo n'ayogera ku nguzi aba mutuufu. Essente ezitwalibwa mu nguzi kati emisolo olwaleero bagenze ne mu triple taxation nti ekintu bakiteekako taxes over and over and over and over again. Omusuubuzi asuubudde asasudde emisolo. Ebintu bye biyingidde abitute mu dduuka bamusasuza omusolo. Edduuka balisasuza omusolo. Bataddeko essente z'ebikuta, bataddeko ez'amasanyalaze, bataddeko simanyi income biki bataddeko buli kika kya ssente. Kati balese ne system nga system gw'olina okuba ne ssente okuba ng'ekubala. Ezitaka wansi wa milioni mmeka? Does it mean nti buli muntu operating a business ali above the threshold of 5 million? Lwaki mulaninga eggwanga mu nkola lya giwakaali? So president yabadde spot on. Ate teyandibadde na platform esinga parliament. Kubaawo ku parliament woba olina okubyogerera wennyini abantu bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe basuuliridde. Kubanga buno obuvunaanyizibwa bw'okuba omubaka wa parliament mu kugabanya equality ne equity mu ggwanga lino bubwo as a representation of the people. Kati bwe mutuuka eri ate mmwe ne mubanga mmwe mwetiribosa mmwe mwejovaana olina bamuwaayo 5 olina bamuwaayo 4 n'agenda n'agabayo 10 ne mumukubira engalo. Chest stamping, burglary, corruption, abuse of office kikyamu. So president okuba nti avaayo n'atuukiriza obuvunaanyizibwa kuba kugambye nti we are a representation of the people. Obwavu obuli kati mu ggwanga buli beyond the imagination of anybody because of mismanagement. Kati balowooza nti bagenda kukaka abantu babajjeko buli kika kya musolo bafune sente eziraninga government. Na people will break because when you introduce taxes where there is no income, ekivaawo failure to collect, ekivaawo abantu nga business is closing down. That's why businesses are closing. Buli wootunula edduuka liggala. N'ebizimbe ebizimbiddwa tebirina space abantu basobola bigendamu. Olwaleero yiddi wandibadde n'abantu abasukka emiliyoni 2 mu kibuga babaddemu. Abamasitoweri kubanga eyaleero yanjawulo badde n'olunaku olulamba olw'okulinda abantu baguze nga bwe bagulanga bulijjo ku yiddi. Naffe abakristaayo twaguliranga abasiraamu naye kakati omusanga omukristaayo lunaku enkyamanyi lwa yiddi ye ne yeefuula nti talumanyi. Lwaki? Kubanga abantu empeeya bazira muki mu nsawo. Baliddi gubbula bwe bateeka ole bwagubbula bwateeka bwagubbula bwata mu bizimbe bwagubbula gwobeera otya munnabyabufuzi ng'ogamba mwagala tereza ggwanga ate nodda mu kusuubula sukaali. Tigwe kati oli mu maduuka ozimba retail shop nti wali enansana ayinawo akaduuka anti nekyengera ayinayo akaduuka anti nga yuerida noba nga mubba sente za muwa musolo ate kuzimba kugulawo buduuka butunda mpa abaana butunda gundi butunda skonzi. That's unacceptable. A leader must have more vision of preparing a nation for better. Okay. Bajita pale FM chikumisa. When agamba it is time for serious leadership is not for jokers. Yes, as it is not for jokers, leadership is also not for thieves. Okay. Yes, bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro abyogedde ate njagala kubanga nkuwa ne byasoso kwogera emabigako byesasobodde kubanga nkuwa gwali ku Redzone TV ayogedde naye nga atabukiddemukko ku Honorable Mathias Mpuga era bw'obiwulidde awo abigaseemu naye ate nga atabukidde nnyo yakubiriza Parliament Anita Amongo jukira Robert Kyagulanyi Center mu lunaku lwajjo yabaddeyo ku Parliament n'ensonga ez'enjawulo ze yawadde bw'oba wadde otambula naffe ku Redzone TV wabirabye oteeka okubanga wabirabye bw'obanga watambudde naffe ku mukutu guno. So Alex Waiswa Mufumbiro ayogedde ebintu bingi nnyo gwali ku Redzone TV okuva twatandikidde twagezezaako okubanga tukuwa live naye embeera naye tatusobozesa ne tubanga tusobodde kubanga tukuwa ekifaananyi kyennyini ekiri current wabula at least nsobodde okufunirayo ebitonotono byayogeddeko. Ngenda kukuwa n'ebirala wano ogenda kubanga obiwulira byayogedde era Alex Waiswa Mufumbiro gwali ku mukutu gwaffe guno ogwa Redzone TV tulina okubanga tubikuwa obeere nga tosigalira
obeere nga tosigalira nga buli kye twogerako osigala okifuna. Njagala kubanga mbikuwa, njagala kubanga nkuwa ebigambo bino byennyini Alex Waiswa Mufumbiro byayogedde ebirala byotawulidde. Ayongedde okubanga asima ensonga zino ezize eziri wakati we ne bana ababiri okuli Anita Amongo okuli ne amanyiddwa nga Mathasi Mpuga. Njagala mbikuwa ebigambo bye bino ebisembayo then nzije tubeere nga ate tweyongerayo okutematema ensonga eno. Gwali ku Redzone TV anyongera okubanga nkujjukiza bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate n'ekkade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Ku parliament eggulo nerera abadde mu kuziika asoba omutunuuliro olaba nga he's giving his all in terms of okulaba nti atuukiriza byonna byalina okutuukiriza ng'omuntu. You find sometimes that he has less hours of the day than usually a person would have had. Abadde mu rehearsal, abadde his hands on. Era twagala okwebaza ndowooza kyo kiraga lwaki omuntu yandyetaaza okulemberwa omuntu ow'omugigi gwe kubanga speed kwe muba mutambuliza ate eba yanjawulo okusinga ku the old aristocracy and bureaucracy. Ekibuuzo ky'omubuuziza kibadde kikwatagana, I beg your pardon? Yasoosowaza nnyo ku parliament watali kutya nga bagamba nti bannange wano omuli tolina kyoyinza kukola ekisooka kye bagambye nga olina nakyemalira mu ntebe. Ebirowoozo ebirungi wano twalinako gavumenti ng'agikulembera Professor Apollos Band. Twalinako gavumenti nga omuntu abadde special envoy mu UN, president mu UN, Dr. Ruhakana Rugunda nga ye prime minister. Wano waliko gavumenti nga Amama Mbabazi former super minister nga ye prime minister. Kakati toli shortfall of abagezi kuba ne bwoba ogendera ku ya disitulikiti yaabwe njogera ku ya greatest Ruhakana Rugunda, Amama Mbabazi, Professor Apollos Bambi. Tolina guyinza okudoutinga in experience of administration n'okwisatingawo bottlenecks ku nsonga ez'enjawulo. But they also failed. Why? The top leadership. Nti ebikolebwa byonna mu gavumenti bibeezaawo okusatisfying omuntu atya? Omuntu. So president agamba nti policy, we are not short of policy. We are not short of direction as a nation. Ne gye twagala ogenda ffenna tumanyiyo. Buli omu ayagala okubeera n'eddwaliro. Bw'ogenda Mulago casualty Mulago hospital emisinga okumala emyaka 5 okuva mu 2000 ndowooza mu 15 balaakiriza okufuna 25 billion okwapliftinga Mulago nga balina ogyapliftinga wadde sente twazifuna ddamu ADB $1,000,000. Naye parliament speaker yeewadde biliyoni 4 emyaka 5 ajja kukwata biliyoni 22 nga zakugaba walabikidde. Naye Mulago emaze emyaka egi bw'ogenda wali ku casualty okaaba kubanga wali we baateeka abalwadde okutandikirawo ze makeshift nti mudda baali bakuddayo eri ekyazimisa Kiruddu ne Kawempe bagazimanga temporary hospitals okugjawo abaali bali Mulago balongoose Mulago ku levo y'ensi yonna then abalwadde babazzeeyo. Naye bano lwakiteeka eri ne wano balemezaamu kyokka oli n'atuula ne yeegabira $5,000,000. Olwaleero eddwaliro ery'e Masaka site ono yeegabira $5,000 gye liva terina masanyalaze ga $5,000,000 zibaba bandya naye ono yazinoonya naye n'azeesiimisa ng'ejambiyewo abantu nga tebalina masanyalaze biiru sinsasule ye yazeewa eddwaliro lya Masaka site terina masanyalaze twogerera kati biiru $5,000,000. Obitegedde ezo ensonga mwaziwuliddeko omukulu gy'asinziira gy'akiikirira ate nga Jaava eddwaliro teriyina bitanda tamini teriyina masanyalaze. Mukulu Mathasi Mpuga nsamba ate nga liddwaliro lyakiikirira naye nga y'omu ayogerwako mu mboozi zino nti yeegabira obukadde $500,000
ate nga Jaava tebalina masanyalaze naye bagenza okubaliriramu nga amasanyalaze ge beetaaga ate tegaweza milioni 5. Red Zone TV kwoli lutalo lwa Waiswa Mufumbiro, Mathias Mpuga, Anita Amongo lulabika nga terugenda kukoma. Tujja kuba tubikutuusaako obeere nga tobimisinga.